Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu b'Abassekabaka Omumbejja Ndagire Tajuuba, bajjajjaffe abakulu b'obusolya, ab'ebitiibwa, bannamasole, bamaama abatuzaala n'abazaana, bannakazadde ba Buganda mwenna, bajjajjaffe abataka abagundiivu mwenna, abagalagala, abasajja abatabaazi, ab'ensikira n'abalwanirira Buganda, nammwe sibeerabidde. Omumbejja Ndagire Tajuuba ntandise bwe nti olunaku lumuyita lwa Ssabbiiti mu Bukristaayo, buli abamu Ssabbiiti ebeera ya Lwamukaaga, ate eno Ssabbiiti olwaleero ya Sande. Ennaku z'omwezi, omwezi gutambudde ogw'ekkumi, omwezi gutambudde mu Ssabbiiti eno yeesoose mu mwezi gw'ekkumi. Nsaba okubabuuzaako era nsaba okunyumyako nammwe amakya ga leero. Ekindeese okugamba Abaganda bajja kubalimbalimba kubanga ensi yava mu bantu balamu, Great Generation ey'abakitaffe eweddewo, abantu balamu baafudde ne baggwaawo. Kati n'abantu abagunjufu nabo bagenda bafa baggwaawo. Abaagunjulwa mu buntu bulamu. Kaakati ne wajjawo omugigi ogw'abalabbayi. Buganda erina cartel. Buganda erina akakundi k'ababbi, k'abalabbayi, abatemu, abatujju, abatooletoole, abawugulavu, abatafa ku muntu yenna wabula abafa ku kintu kimu. Babba batya ebintu bya Buganda ne babyeddiza. Babba batya ebintu by'Abalangira, ettaka ly'Abalangira tulibba tutya ne tulimalawo ne tulyeddiza. Be bantu abali e Mmengo. Ayi Ssaabasajja nzize nga nti saagala leero kubeera mukaawuufu nnyo. Naye njagadde abantu bawulirize abantu bano. Abantu bano babalimba nti ekikomera kyagudde. Bw'obeera eno bw'olaba ekikomera baakimenye bumenyi, ekyolubiri baakimenye kuba bamanyi okumenya n'ebibaddewo ne babitwala. Abaganda nsaba kubabuulira abasajja bano bagenda kubba lubiri. Bo tebalina kintu kye baagaliza. Ate nze sirabanga bantu bakulembeze basirusiru nga bafuga Uganda kati. Temuli magezi. Ekibuga kyonna ne mukijjamu City Square, ekibuga kyonna tolina woowummulira. Golf course nayo ne mugijjawo. Ebitoogo ne mubijjawo. Abantu basula mu kagotte kano, bantu bukadde na bukadde. Emiti buli we mugusanga mugutema. Ennyanja ne mugiwiwamu ettaka. Ebintu Katonda byabukolera nga bya butonde birina okuyamba ensi. Abantu ne bafuna omukka omulungi gwe bassa. Ne kikendeeza ku ndwadde za kkookolo, mu ebyo byonna temubiraba. Ebimotoka muvuga binnamukka bikadde. Omukka ogwo gwonna ekibiyamba okukikuyamba omuntu ne gutamulwaza. Miti, bitooke ebyo bikuyamba okufuna omukka omulungi gw'ossa. Naye ebyo byonna mwabijjawo. Buli we mula mwagala kuzimbawo kayumba, buli we mula mwagala kuzimbawo bintu bitali ku pulaani. Ensi yonna yabalema okuteekateeka, buli kintu mukisaanyaawo busaanya. Naye katundu akatono nnyo k'oyinza kugamba nti kano kakasigalewo ka kijjukizo, nabyo byonna mubijjeewo.
buli kintu ekireetera abantu okujjukira nti bannaffe baaliwo mu kijjeewo muli ku nkola eno embi erowooza nti buli kintu wajja kubaawa abagagga abajja bakitwale ate abantu abatalina ssente abaavu tebalina mugaso bo basaanye kufa. Bannange mutusonyiwe tujja kubagambako. Mulekere awo ejjoogo n'obutemu, mukomye obutemu. Abantu abali emmengo mukulirwa omusajja Ssaabatujju mu Buganda gwe bayita Charles Peter Mayiga, Ssaabatemu amanyi n'okugulagira nti omukuba akatayimbwa ku mutwe ne bakamukuba ne bamutta. Ssaabatujju eyegwanyisa buli kintu, bakuwadde obwakatikkiro, otuula mu Buganda obaga nti gwe kabaka. Tobangako kabaka. Mayiga nze sigenda kukuleka ku bintu by'okola nga bigenderera okumalawo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, nga bigenderera okumalawo kiki Buganda kyeri era kyeriba era kyebadde. Enteekateeka zigenda mu maaso mwe bazzukulu ba Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa Kajumba Walugembe e Kasubi. Bazzukulu ba Kabaka ono mu lume n'ogwengulu baleme kuddamu kukola kye baagala kukola. Temuddamu kukkiriza kusala ku masiro g'e Kasubi. Bano abasajja tebalina ttaka lye batayagala. Buli wamu balowooza tebanaazimbawo amaduuka nga bagazimba baava ennyo. Galina kye gajja obbayamba ne kalina ezitaliimu na elevators. Balina kalina bazizimba nga mpanvu nnyo nga teziriimu na bisitula bantu kubatwala waggulu. Abantu bagenda n'amaanyi ga kifuba okulinnya amadaala. Ekirala kye njagala okubagamba, bannaffe Bannayuganda twagala nnyo tubeere wamu. Era Obuganda okwekutula ku Uganda ng'abantu bakisazeewo, kubanga Uganda buli kya Buganda ettakitte. Ffe Buganda twagala kabaka waffe ng'alina obuyinza waakiri obugereka omusolo omutono ku bantu be abatuuze abali mu nsi ye, ne guwanirira obukulembeze bwa Buganda, so si kutunda ttaka lya Buganda. Ffe twagala kabaka alina obuyinza nga Buganda bwe yatandikawo, nga Buganda bwe mwagiwaliriza okwegatta ku Buganda. Yayina banka yaayo, yayina ebintu byayo, yayina poliisi yabyo. Wano mu Amerika abantu ebitongole bitundu birina poliisi. Nze siraba kitongole kirumba kirala kikirwanyisa. Buli kitundu kyefuga, abantu ne babeera n'emirembe ne batayiikirizibwa, ne bagaa nti kino kifo kyaffe kya nnono, ne bakikuuma. Naye bino ebyomugattiko omuntu n'awaliriza n'akuteekako by'otayagala, n'asaanyaawo ennimi lumu ku lumu. Bannange muleke kwerabira nti bano abantu abali emmengo batujju, babbi, batemu, bayaaye ate bagwagwa. Omuntu omugwagwa talina gwawa kitiibwa ne mukama we amwegezaako. Bajoozi. Teri nsi eyinza kugenda mu maaso ng'erimu ebintu ebyo bye nkumenyedde. Mwami Mayiga agenda mu maaso. Nayogera wano mu mwezi gw'Omusanvu ne mbagamba, nayogera mu mwezi gwa Mukaaga ogw'omwaka guno, ne mbagamba nti ekintu ekyaleetera kabaka okutuuka awo waali kati, ekyamuleetera okumutuusa ku ekyo bamuteekeko n'amagye
bamuggalire bamuggyeko abamboowa bamukole batya. Kyali kya Mayiga kumala kubba lubiri, kukola ddiiru za kutunda lubiri. Mayiga bwe yatusituse okugenda e Bungereza ye yennyini yeeyogeddeko n'alimba nti yagenze kunona DNA, n'addira ebintu ebyo bisaasaane mu bantu. Naye ng'ekituufu Mayiga asaba original print ya lubiri lw'Emmengo, ye yamutwala e Bungereza. Original print Wasajja naye yagigezaako. Abakyala ab'e Bungereza akatambi kano kammwe, mwebale nnyo okwekalakaasa, era Kabaka Die Hard e Bungereza mwongereemu amaanyi, muve mu bino ebisajja ebisebesebe. Temujja mu ebyo bisajja bya nkuba, muve mu ebyo ebisajja ebitooletoole, ebisajja bino ebiwunzi muyaga, ebisajja bino ebisamisami, ebyo ebisajjasajja mubiveeko ebitalina magezi. Abakyala b'e Bungereza mwongere okunywera, senga temwekalakaasa olubiri olwo lubadde terumalaako mwaka guno nga terugenze. Mwebale nnyo okwekalakaasa. Naye era Mayiga ajja kukola obuyaaye, akyakola obuyaaye, olubiri wagenda dumenyaamenya, ebikomera byonna babiggyeko, batandike okulusaala nga baluyingira munda. Oba mugamba nti ekikomera kyagudde, olubiri ekisenge kyagudde eky'olubiri, mukizzeewo. Lwaki temukizzaawo? Bajjajjaffe ne bakitaffe baazimba, kale olubiri olwo baaluzimba mwe temulinawo nga lubiri, era lubaddewo ebbanga lyonna. Mayiga atwala Buganda ku ntikko ng'abba ettaka n'okutunda ebifo bya Buganda. Lwaki teyakwata lubiri olwo n'aluzzaako bbugwe mulala? Bbugwe w'olubiri bw'aba yagudde tazibwawo. Era lwaki Mayiga amaze emyaka 13 ng'ali Mmengo atugamba atwala Buganda ku ntikko, lwaki teyateekako bbugwe mulala ku lubiri olwo? Oyo ayagaliza Buganda. Bannange tubagamba nti bano abantu babbi bakujjukujju bayaaye, baagala kutandika kuzimba maduuka. Naye temukkiriza abantu kuzimba maduuka, temugakkiriza. Bwe munaakola ebyo bye mulaba bakola mwe ne musirika ne mwewombeeka ne musirika ne mutya nnyo nti kufa, ng'ate bajja genda kubatta Kirindi. Enteekateeka ez'okutta Abaganda ekirindi ziri mu nkola zitambula. Bajja kubatta ekirindi ng'ate akiteekateeka, ali mu kukiteekateeka ye Mayiga n'Abannalwanda abatono be bateekateeka okusaanyaawo Abaganda ekirindi. Nsaba okubategeeza abantu bonna be basse be mulaba be bagenda batta, tebabatta lwakuba balina omusango. N'okubateekako omusango ne baga nti bano tubatta batujju, ate bo be batta si be batujju. Bintu nga Mayiga bye yateekako omukono lwe yajja omwaka oguwedde. Mayiga mulowooza nti akolera Buganda, ne Mayiga takolera Buganda. Mayiga yajja wano n'asinkana Nnaggagga omu n'akola naye endagaano. Ekisookera ddala kukendeeza kuzaala kw'abakyala Baganda. Baagala abantu batono abaddugavu abanaasobola okunyigirizibwa amangu. Naye nze abaddugavu n'abakyala Abaganda nze mbalabula, muleke kukwata bano bye babagamba nga baagala nsi yammwe, baagala nsi zammwe. Mulina okuzaala abaana, mulina okuzaala abaana. Bw'omuzaala ng'ategeera ne bw'aba tasomye nnyo asobola okukola emirimu gy'emikono ne yeebeezaawo n'akuuma eggwanga lye. Mulina okuzaala abaana. Mayiga yakola endagaano, mulabe ng'abaana bammwe tebagemerwa mu masomero gye basomera. Babagama abangi abaana ab'omulembe guno be bagemye bwe banaakula kijja kubabeerera nnyo kizibu okuzaala.
nsaba okubategeeza nti nze okulabika nti Mayiga yantama si kintu kimu. Mayiga ye Katikkiro asoose okufuuka Kayanda mu lubiri lwa Beene, n'afuuka Kayanda nga talina nsonyi, nga takikwese. Mayiga mu Buganda asaana kukwata ne mu mulaawa. Abaganda bamanyi okulaawa. Omusajja oyo asaana kukwata Amankatabbwa abambowa ne mulaawa omusajja oyo. Ne mumumala amampaati ago galeega. Abataka ba Buganda. Abataka ba Buganda ffe bazzukulu bammwe tubalwaniridde. Naye tubasaba mwekubireko ku nduulu nga muyise mu biteekateeka ebitono ennyo ebikyasigaddewo. Mwetaase mutaase ku ttaka ly'ebika byammwe. Mutaase ku ttaka ly'ebika, musooke muwaabire Mayiga abawe ebyapa by'obutaka bwammwe bye baamuddiza. Bwe munaasirika obusirisi obuzibu buzze. Abataka muyite mu bazzukulu bammwe kubanga mmwe abataka bajja kubatta. Naye abazzukulu b'abataka ba Buganda muteekeeyo omusango. Muteekeeyo omusango nga mugwabira gavumenti ya Uganda eyatwala ebyapa by'abataka ba Buganda mu mwaka gw'1996 ne yeddiza n'ejjawo Obwakabaka. Mubawaabire nga mwagala ebyapa ebyo biddizibwe abannannyini bika bya Buganda. Kati yo gavumenti ebagambe nti baabiwa Mayiga mumusabe ebyapa ebyo. Mwebale nnyo okumpuliriza.